I love you, baby. I need you every day. Kusaba latitre. Kusaba latitre. I love you, baby. Everybody. Look at me. This is my husband. What did it say about my hair? Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates mwana muwala Chosen Becky nate ayongedde okulumya ex Chef Amil. Chosen Becky Olono nga yagenze ku ka vacation aka propose oluvanyuma lwa professor okumuteekako akaweta ayongedde nate okunyirira mwana muwala agambye nti propose vacation gye bamututeko eyongedde okubanga emunyiriza era mwana muwala avuddeyo n'agamba nti ye omusajja ono tamuta yajja kufumba yajja amazeeko ekijja kijje era mwana muwala avuddeyo n'agamba nti omusajja ono ekiri Chosen Becky kwe kubanga ayagala nnyo omusajja ono. Oluvanyuma lw'okubanga Chosen Becky yali mu bufumbo n'omukulu Amil oluvanyuma ne baawukana, Chosen Becky yavaayo mu videos obw'enjawulo nga buli lunaku akaaba, buli lunaku ng'agezaako okulaga ensi nti ali muyita mu bingi wabula nga teri muntu ayinza okubanga amuwuliriza. Kati Chosen Becky oluvanyuma yafulumya akayimba akasuubi nga omukyalo ono agamba nti akayimba kano akasuubi yasooka n'akawandiika mu myaka 3 emabega wabula nga talina buvumu obukola video era n'asooka n'afulumya audio wabula oluvanyuma ate n'afuna obuvumu n'afulumya ka video kano akasuubi. Kakati akayimba kano akasuubi aka Chosen Becky alaga nga ali mu bakadde be, ali ne taata ne maama, alina omwana ekiraga nti yali mufumbo n'azaala wabula ate ng'alina okulabirira omwana naye ng'akyali wa bakadde be. Oluvanyuma Chosen Becky mu ka video alabika nga ava waka nga agenda okukola okunoonya omulimu n'atandika okuyimba wabula oluvanyuma lw'okuba nga yayitamu mu kuyimba n'atandika okuba nga afuna akasente nate n'addamu n'afumbirwa era nga video eno n'oluyimba luno lulaga true story eyaliwo mu bulamu wa Chosen Becky wabula ekiraga nga we yafumbirwa omukulu Amil mu ka video kalaga nga omukulu Amil yabonyaabonya nnyo Chosen Becky. Chosen Becky yali olubuto nga Amil amukuba amuyisa bubi kwegamba ng'olabira ddala buli kimu tebalina kyakulya embeera si nnungi nga buli kaseera babeera mu kuyombagana era mu ka video kalaga omwana waabwe omulenzi omukulu owa Chosen Becky nga atudde naye ng'akutte ku matu ekiraga nti abazadde baali mu kuyomba nga tayagala kubanga awuliriza. Kakati oluvannyuma Chosen Becky nga atwalibwa mu ddwaliro ng'azaala omwana wabula oluvannyuma lw'okuzaala omusajja n'alabika nga aze ne yeekubya ekifaananyi okulaga ensi nti bo bali mu ssanyu wabula ate nga Chosen Becky yali ng'ayita mu bingi. Kakati mu kayimba agamba nti newankubadde yagezaako okuba nga annyonnyola abantu kye yayitamu ogezaako okulaga ensi nti embeera si nnungi mu maka ebintu nga bwe babirowooza si bwe bitambula wabula ate abantu nga badda mabega nga batandika okuba nga bamwogerera era Chosen Becky alaga mu kayimba kano nti essuubi lye yalina lyali eri Katonda era alaga nti buli lunaku yakabanga ng'akutte Bayibuli nga alaga nti ye ne Katonda gwe yenywerezaako gw'ajja okuba nga ate yeesiga okuba nga akyusa obulamu bwe era Chosen Becky mu ka video alagira ddala nti yaze providinga ebintu ebyenjawulo mu maka. Ate oluvannyuma lw'okubanga Chosen Becky yasisinkana omukulu professor ate professor ayongedde okuba nga ateekamu no ssente ddala era Chosen Becky mu posts ez'enjawulo aze ng'alaga nti omukulu professor abateekamu ssente era Chosen Becky agamba nti
yamala emyaka mingi nga tebafuna kyakulya wabula ebyo bye yayitangamu yagenda okulaba ng'omukulu Professor ku Sande ng'asindika omuceere asindika sukaali ng'asindika n'enkoko kwegamba ng'ekyokulya weekiri ewaka wabula Chosen Becky yali terina ssuubi ddala okuggyako eri Katonda okuba nga yagenda okukyusa obulamu bwe era Chosen Becky bw'atyo bwe yafuna Professor era Professor teyakoma okwo yasalawo okubanga aproposinga eri mwana muwala Chosen Becky oluvannyuma lw'okubanga yamulabamu ekyenjawulo oluvannyuma lw'okubanga yali akaabye nnyo ng'ate abantu tebategeera kyayitamu Chosen Becky n'asalawo okubanga ate akkiriza omusajja ono n'amuzza obujja n'amulabirira kwegamba omusajja ono yakyusa Chosen Becky era bwe twogera Chosen Becky ye akanyiriro ayongerako buli lunaku ayongedde okunyirira kwegamba ka vacation ke baamututeko omwana muwala ono alaga nti essanyu limuyitiriddeko kwegamba tafunangako ku musajja amulabirira omusajja amuteekamu ssente ng'omukulu Professor era ye Chosen Becky ayongedde okubanga ayagala omukulu ono kakati kigambibwa nti Professor yandibanga alinayo abaana abalala wabula Chosen Becky ye yazze ng'amazeeko nga muwogo Chosen Becky newankubadde single mother ng'alina abaana bana balambirira kigambibwa nti ye talina gy'alaga omusajja ono kwe kwatudde yeenywerezaawo tajja genda ne bwe banaleeta abaana bameka ye omukyalo ono agamba nti ajja kufumba bajja babalowooza nti bajja kuleeta abaana bamulemesa obufumbo Chosen Becky ayongedde okakasa n'agamba nti ye talina gy'alaga ku Professor kwafiira ekirimutta kwagala Professor talowooza na ku birala okujjako Professor ono era ye musajja gw'alabamu essuubi ye musajja gw'alaba okubanga ate ajja kuba ng'amuweesa ekitiibwa tujjukira bulungi nti Professor azze mu bulamu bwa Chosen Becky nga single mother nga talina mwami yayawukana n'omukulu Amil ate ng'alina abaana bana ekitegeeza nti omukulu Professor yandibanga ayagala Chosen Becky ebyaddala kakati ye Chef Amil ayongedde okukaaba ye gaakaaba gakomba ayongedde okubanga ate alaga abantu nti ekyatuuseewo kyamumenya omutima abadde tekikiriza nti single mother asobola okubanga ate addamu n'afumbirwa naddala single mother ow'abaana bana balambirira kati omukulu Chef Amil ye akyakaaba yali amanye nti Chosen Becky ajja kudda yeegayirire amusabe baddiŋane engeri gyali nti omukyala ali mu public omukyala amanyikiddwa nti muyimbi reputation nkulu kakati omukulu Chef Amil ye ebibye si birungi omukyala baamututte dda ate omukyala ye akakasa nti yagenze dda ewa Professor era tajja kuvaayo ayongedde okakasa nti omukulu Amil si gwalowooza omukulu Amil ye yamuvaako dda. Stay tuned.